Bannamateeka bano aba Uganda Law Society bavumiridde nnyo ekikolwa kya poliisi kino kye bagamba nti kiswaza obutonde bw'abakyala n'eggwanga lyonna. Akulira ekitongole kino Ruth Sebatindira agamba nti poliisi erina obuvunaanyizibwa okukuuma eddembe ly'obuntu ng'ekola emirimu gyayo. Tuli bennyamivu kubanga Ssemateeka agamba ffenna twenkanankana mu maaso g'amateeka. Ffenna tulina okuprotectingibwa abapoliisi, in fact all armed forces. So bwe tulaba nti ate poliisi yaffe yetyobola eddembe ly'obuntu kitwennyamiza. Sebatindira era ayogedde ku tteeka erifuga enkuŋŋaana lyagamba nti liwabula bulungi enkola zonna ezirina okugobererwa mu nkola y'emirimu. Bw'atyo asabye gavumenti ekole kyonna ekisoboka okuvunaana abasirikale ba poliisi bano mu mateeka n'abalala bayigire okwo. Poliisi twagala etunuulire entegeka yaayo ekyukemu, beekubirize balabe nga batraininga abantu baabwe okutegeera kiki amateeka kye gali, kiki eddembe ly'obuntu kye liri, n'okulekera okufufuggaza abantu abalina ebirowoozo byabwe, abalina eddembe lyabwe okwogera ku bibaluma. Bibadde bino tebinaggwa ne bannakibiina kya FDC ne bavaayo okukyomera poliisi ku nkola yaayo. Bano bagamba nti poliisi erina okutegeera nti bannabyabufuzi balina ekitiibwa ng'abantu abalala bonna, era balina okuwa ekitiibwa obutonde bw'abantu. Bo nga ekibiina bagenda kutwala ekitongole kya poliisi mu mbuga z'amateeka ko n'abo abali mu kikolwa eky'okwambula omuntu waabwe. Tugenda ng'ekibiina kugulawo omusango gw'ogwalo ogw'okugezaako okutta abakulembeze b'e FDC, era twagala Mwami Kayihura naye ng'omuntu atwala obuvunaanyizibwa bwe kubanga bino ebikolwa byakolebwa ku bwakulagira kwe, era naye enteekateeka zigenda mu maaso ezimugulako omusango. Wabulayo omumyuka waakulira abakyala mu FDC Zerida Kakaayi akubidde abantu bonna omulanga okuvaayo okulwanirira eddembe ly'abantu bonna. Njagala kukunga abavubuka bonna nti poliisi efeeyirinze okutukuuma n'okutuzaamu ekitiibwa nga bakama baabwe. Nsaba tugende tweteeketeeke tulabe nti tulwanyisa effuga ebbi. Wabulayo omwogezi wa poliisi Fred Enanga ayanguye okuvaayo ku nsonga zino n'akinogaanya nga bino byonna bwe birimu okujubisa ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Enanga agamba nti ebifaananyi bino bikoleddwa bannamawulire okulaga ekifaananyi ekibi eri poliisi mu bantu. Enanga agamba nti omukyala ono Fatuma Zaina yeeyambudde yekka engoye nga poliisi tennaba mukwatako. Kyekyali nti engeri bannaffe bannamawulire gye baagezaako okuggyayo ekifaananyi kino temwalimu bwenkanya. Omukyala gwe baalaga nga ali bukunya, engeri gye yali yatandikamu effujjo lye okutuuka okugenda okweyambula maaso ga kamera, naye ebifaananyi bino temwasobodde kubiraga. Ate obukambwe bwe mwalaze kwabadde ng'omukyala amaze okweraga. Enanga era akiteese ku bannabyabufuzi nga bwe basazeewo okweyambisa abakyala okweyambula okufuna okusaasirwa mu bantu ko n'okuswaza poliisi. Era twagala okubategeeza bannabyabufuzi n'abakulu mu bibiina ebyobufuzi nti ne bwanaakola batya ne bagezaako okuleeta obukodyo obw'effujjo nga tebugondera mateeka agafuga ebyokulonda, tekigenda kubatuusa ku buwanguzi. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose nga poliisi yeenyoola n'abawagizi abakyala okukakkana nga beeyambudde. Mu mwaka gwa 2012 akulira abakyala mu FDC Ingrid Tulinawe yaswazibwa mu ngeri y'emu abasirikale ba poliisi abakyala ko ne munne eyategeerekako nga Nnaalongo bwe bali mu bitundu by'eggayaaza. Bino byonna bizzeewo mu kiseera nga poliisi efuba okulongoosa ekifaananyi kyayo mu bantu naddala mu kalulu ka 2016.